بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. عباد الله الكرام، أبي بيتيبوا basaze bannange basibi bannange, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال أيضا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. قال صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس. وقال أيضا اهجر المعاصي فإنها أفضل هجرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Byetwakakulembeza nkakasanga basibi bannange omusomo bagutegedde. Tugenda kwogera ku kusiiba. Nsaba Allah wekitiibwa akkirize byonna bye tukola. Bannange kyekikulu okukola kirala ne Allah okukkiriza kirala. Nsaba Allah akkirize, nsaba Allah akkirize emirimu gye tukola naddala basaaze bannaffe abakitegeerako nti eddiini yaffe yakusoma. Okuva Allah lwe yasindika Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanyini nsi tayagala kutulaba nga tulina kye tukolera mu ango y'okuteebereza. Oteebereza tolina nabbi wo. Eddiini yaffe yakusoma. Nsaba Allah asiime basaaze bannaffe abalabye nga kyetaagisa tusinkaneko mu Ramadani tusome ne bategeka dalasa eno. Nsaba Allah basiime. Uganda ne waasiwaasi waayo ne mwerekereza byonna ne mujja ng'okimanyi 100 ku 100 tebagenda kuwayo wadde 1000 wadde kilo ya sukaali wabula kusoma nojja. Nsaba Allah akkirize, nsaba Allah atulage ku mirimu gyaffe nga tufudde. Tugenda kusoma kusiiba era nkozesa akakisa kano okwebaza ba maseeka bonna abakoze ekisoboka otusomesa ku ibaada ene y'ekitiibwa. Era mubo nja kuwalizibwa okunokolayo sheekh ono gwe simanyi ku lulwo nezikasokedde embeera mu nsi. Waliyo omwana w'omukazi omuddu wa Allah yansomeseza okusiiba. Nsaba Allah amusiime kuba nze namusiima nnyo. Emisomo gibeera ku radio Palo mu Ramadani muno girandika ku ssaawa 5 mpaka ssaawa 8 baleeta baseka ab'enjawulo. Nensaba Allah asiime, nsaba Allah ayagale nnyo omuddu we bamuyita Sheikh Hussein Mutambala. Eyawulira ku musomo gwe ayinza okunjulira. Bannange omwana w'omukazi yatusomesa okusiiba. Simanyi programu ya Palo babafulumya busidi okutegeera kyeŋŋamba. Waligenze ku Palo ne bagamba kuweka sidi ka Hussein Mutambala ng'asomesa kusiiba. Nsaba Allah musiime. Nkakasa nga bannaddalasa naawe okimanyi bulungi bwe tuba twogera ku ibaada
tuba tutegeeza nti amaaso gaffe tulaba nga Allah atuwa amaaso abiri, tulina gatunuza wabiri watya mu Qur'ani na hadith. Kino nyinza obutakyerabira ate nyinza okyerabira nti abyatabi mu dalasa eno mwenna mbalamusa mu kitiibwa n'ekiramuso nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. nsaba Allah w'ekitiibwa ayina obuyinza ku buli kintu, oyo atusobozeseza okujja. nsaba Allah atusobozese na kino byetusoma bireme kutusala. Oli wa mukisa, abakusomesa mwogera olulimi lumu. nakino okimanyi kanyongere kikutegeeza, ate bonna balina amasimu. Tokitegedde bulungi? Saba akasimu k'omukubire akikutangazeemu. Era tokitegedde bulungi? Kisoboka munnange nga Allah teyamuwa lulimi lunyonyola bulungi. Nkole ntya? Tosigala nga ovuluga. Nkole ntya? Nonya ku baseeka abalala bamanyi abasomesa amazima. Omugambe ensonga nagiwidde naye mubutuufu. Era bw'onoofuna nga babiri basatu okakana ngaofunye ansi entuufu. okukubadde kulabula erinze naawe. Eno si nkola ya busiramu, Allah tajagala. N'owulira bwino olwokuba tomuwulirangako, shaitan nekuwa solution eno eti yabiwakanye. Obiwakanye n'ensi ya maama wo. Sebo obiwakanya obiganye ng'olinga ataafe weesiimye sebo oli ku nsi ya maama wo. Bw'omanya nti oli ku duniya ku nsi ya Allah, kyotategedde buuza. Mbuuzaani? Buuza kisomesezza. Era totegedde bulungi. Era baseeka bangi e Uganda, noonya ku baseeka basomesa amazima. Innama al-a'mal binniyat. Ddala bw'obanga oyagala kutegeera kituufu, nannyini nsajja kukolera amakubo otegere ekituufu. Allah akkiriza nga tukyali mu Ramadhaani muno ne tusomerwa ku ayati ezo ziri mu suratu Baqara okuva ku aya 183 awo honna peji nga namba n'ekitundu. Nannyini nsi ayogera ku kusiiba. Aya zonna ezo Allah ayogerako ibada ibada kye kusiiba. Bannange ibada nene. Muhadisi nabbi waffe yajogerako atya, yatuga nti alaika bisiyamu, nkukuutira nyweza ibada eyo. Ibada ki? La ya'diluhu shay, teri kijenkana. Nakuno okulabula kututuukeko. Nsaba Allah atutaase tuleme okweyisanga abasiramu abatagala jjana, nga bwe tulowooza kusiiba tulowooza ku Ramadhaani yokka, era nga bweggwako nga tulowooza okusiiba ku ekyo kifu. Ramadhaani yebeweddeko, ne ibada zonna ezibadde mu Ramadhaani zisigaddewo. Eswala y'ekiro esigalawo, n'okusiiba kusi. Kasita osiibira ku sunna ng'omubaka bwe yasomesa, n'olaba nga mu nnaku z'osiiba nga tosiiba yidi, aye tosiiba nga ennaku z'okwanika ennyama, aye tosiiba nga olunaku lw'omukaaga okuggyako nga lwa farada. Nkulaba okyekanze lwakuba sigwe musomo, naye waliwo bwino ng'ategeeza ekyo.
teri musiraamu yenna mu nsi yonna akkirizibwa kusiiba lunaku lwa mukaaga okujjako nga lwa farada. fe shekhi nga yatugamba nange mbiwulira naye tebiyinza kujjawo hadithi eno oli ne bwayogera ebijuza omuzikiti guno eno hadithi esigalawo. Omubaka yatuga nti la tasuumu yauma sabiti, temusiiba nga olunaku lw'omukaaga, abazungu lwe bayita Saturday, illa mpozi fi mafturida alaikum, nga musiiba farada, nga ramadani, nga okuliwa, nga nafiri, nga kafaara. Naye sunna nti sita notwalira muno olw'omukaaga twafunyeyo nabbi omulala okumanya kizito. Nabbi waffe yatuuka otugamba wa in lam yajid ahadukum, omumumwe nababanga tafunye kyakulya nga olunaku lwa mukaaga nga tafunye kyalya, illa lihaa inabi, kale wakiri nafuna kipapajjo kya zabbibu au udi shajarin, oba kati konna akati falyamussa, akamenye akagaye afunemu obuziza abumire awunzike nga tasibye olunaku lwa mukaaga, ate nga sirwa farada. Oyo gwina ategerekeka olutegerekeka wabula okusinziira ku byowulira nange byempulira omugusa obulungi kiba kitagisa musomo mulamba nga gwa ssaawa nga namba, netuta n'ebibuuzo mu ssaawa nga namba. Allah onawaniridde ensi eno luliba olwo nga gwe musomo, luliba olwo netusinkanamu bwe tuti nga ntudde wano nga gwe musomo. Teri musaaza kiziba kusiba lunaku lwa mukaaga. Ate batugambye Kagundi yagambye atoli Dr. Mulamba tegeera amadaala g'abantu Nabbi Muhammad kasita asomesa laisa ba'da qawli rasulillahi qawl, kasita omubaka asomesa abaamaze nga baseka basinga obungi kababe kakadde ne begatta kakadde ne bafulumya ekigambo nga kyawukana na hadithi tekisobola kujjawo hadithi. Ate oba hadithi yonna Sheikh Albani yatugamba Allah musasire gyebase, yatugamba nti alhadithu, hadithi yonna hujjatun, kiba kizibiti binafsihi, yonga yo. Yali ategeeza ki hadithi kasterandi nga Uganda bepa simo kitegeera ne bwetafuna bawagizi esigala ezitowa kyenkanyi nefunye siwulira. Nsaba Allah wekisa atukkiriza okusinkanamu, atusobozese na kino. Olwalero mu matuugo muyinza okugwamuko ahadithi nga toziwulirangako, ate wulira nkulabulirawo ate nga tezirina bawagizi, abantu bonna bazigaana, tewesigulira. Mu bangi bagenda kuziika wekka. Hadithi yonna hujja kizibiti binafsihi, yonga yo. So hadithi okuzitowa temala kulinda Shekhe Gundi agiwagire ne Shekhe Gundi ne bwetafuna muwagizi natya. Hadithi etugana okusiba olunaku lw'omukaaga erimu sentensi ezikolebwa ebigambo ebisukka mu 10. Kino kyannewunyisa. Waliwo hadithi ng'erimu ekigambo eki ate nga si kinene nga kikola ennyukuta ezi. Nabbi waffe yatugamba, Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama mu ddalasa ya leero, nkwegayiridde twegatte wamu bwe tuba twagala ejjana nga twagala Allah sikiriza okusiiba kwaffe, twegatte wamu okutegeera obukulu bwa gambo bwa hadithi.
nabbi waffe yagamba mba kukyogera lawajabat kyalibadde kikakase wala mastata'tum aye temwalisobodde kiki ekyo just kigambo nti naam nyukuta mekezo byali bitya kale nabbi waffe yali asomesa ku hijja ebigambo ebitegeeza nti ya farada ku buli musiraamu newavayo sahabiyu nabuuza ekibuuzo kino yabuuza nti ya rasulallah owange omubaka wa allah hijja tugitegedde yateeka farada naye afi kulli am buli mwaka omubaka nasirika oluvanyuma omubaka nasomesa bino yagamba nti law qultu naam singa nagambye nti lawajabat yalibadde farada buli wala mastata'tum ate temwali kisobodde banne nabbi waffe yasomesa obusiraamu buno yali ategeera n'ensi gyeraga kubanga olwaliro waliwo ensi nga ngagga ngaerimu abasiraamu bangi ngaabakulira puroguramu za hijja eri ku kaaba yennyini bali mitinga namba ntwagala be batemusukawo simwakitegeera naye ne bamala lumu ne ba siwulira ne babatabuti nti buli ayagala siwulya ensi egi tejyayo emakka ne bakikola omwaka ogwo nti ab'e Libya buli ayagala eggwanga eri terijyayo neera bannabbi waffe banne yatusomesa obusiraamu buno yatugamba nti law qultu naam singa mbipapiddemu nengamba ntya hadisi egirabyemuki ate olwobutya hadisi empanvu omubaka nanyonyola nadde eno nadde eri munanga basaze kisoboka ne bagibaddala nga tebagiwulidde ate ekyewunyisa kimanyi nga bo banyikira kusiiba nakusaala talawiya nene nobosetinga omusomo nogamba ndaba baddu ba allah kangene basange mu nyumba ya allah mbasomere hadisi eno munange bagibaddala ate ekyewunyisa kimanyi yenkola yaffe towakana ate twagala jjana ssebo suratu Baqara okuva ku aya 183 kirirawo wonna nanyinisa atusomesa kusiiba aya ezo zirimu ki zirimu ebintu bibiri ekisooka nzogerako nga ndi mugumu kuba teri ataziwulirangako naddala mu sizoni eno eya Ramadan kale kagambe nti ne sheekhe gwenku kale ntya nnyo okuwaana abalamu niwe omusomo gwa seeka gwampitirirako naye yakozesa aya ezo nyini zembasomedde kati yasomesa atya bannange zesibuwulirangako ne bwengamba nti guddemu zesigusobola alina engeri gyasomesa mu ngeri yakiyivu ngambye ani Sheikh Hussein Mutambala Deputy Imam w'e Nakasero genda ofune kasedi gwowulire ate wanatuuka okulowooza nga asima omusomo ogwo nze byokwebaka nabikolo nabita nempuliriza darusu natuuka okulowooza nti darusu eno Allah engeri gyasomesa museka naginyonyola bwati natuuka okulowooza nti omuntu yenna atali mu siraamu n'amala ajuulira darusu eyo bulungi asiki Allah yinza okuyisirawo n'asiramuka banne sheekhe yasomesa okusiiba kale mu ngeri yemu nange aya zino zengenda okukozesa okubaako kyenzijukiza abasiibi bannange aya oziwulidde gambye zirimu ebintu bibiri kutulaga
bukulu bwa kusiiba era okusiiba farada lwampaka musaaze munnange sikweyagalira. Eno emboozi nagiwulirako ng'omusaaze anyumiza basaaze banne, nze leero saasiibye kati nga bamubuuza omanyi bwagamba anti saalidde eddaaku munnange ekyo kifu kasita ramadani ekusanga obe pa faman shahida minkum shahr kasita ekwata be pa nanyini si yagamba nti falyasum lwampaka tewalidde eddaaku ebyo tonyumya okulya eddaaku bagamba mpagi mu kusiiba ate oba okusinziira ku bwino va ku ntegeerayo ne bwotugamba nti saasiibulukuse kubanga kisoboka wabadde bize newerabira enjala negende okuluma imani nerinnya nolowooza ku kintu ekyo wageza okulaba bazina magharibi noyunga magharibi imani nolinya nolibera ku bulaadi nebazina isha noyingira mu isha nebayingira mu talawuya noyingira mu talawuya novamu ngaokoye nogendeka nogwa bugwi nebaba tewasiibulukuse ate nga tewalidde daaku enkyaki enkyo olina kukola ki? faman shahida minkum shahra falyasum faman shahida minkum shahra falyasum nanyini nsi bwatyo byeyagamba nanyini nsi bwatyo byeyagamba yali akimanyi nti waliyo ebyobutalya ddaawo. Allah yali oyagala kuwabula Allah oyagala kuwabula Allah. faman shahida minkum shahr falyasum nakino katukirabuleko nakino katukirabuleko eyo aya we batyo bagisoma sagala webuuza ate kya akinoonyako ki muninga tewetegereza oyinza okuba wakiwulirako ero jakiwulira ngaoli asoma falyasumuhu faman shahida minkum shahra falyasumuhu kifu si falyasumuhu wabula mimu eriku sukuni falyasum faman shahida minkum shahra falyasum waman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridu Allahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Ayati z'okusiiba Allah akkiriza ne tuzikusomeramu kyekiriwo kati katubeeko bye tuzoogerako astainu billah nga Allah gwe nsaba obuyambi. Eyo aya mu ddalasa yaffe gye tugenda okwesibako nanyini nsi yatugamba nti shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan. faman shahida minkum ash-shahr falyasum waman kana marida aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridu Allahu bikumul yusr kale aya eno okusinzira ku budde tugenda gijjamu ebintu bibiri. Ekisooka kubanga Allah yakkiriza kino kyategerekeka mu nsi yonna. Risaaki yange endaga n'abakaafu bakitegeera nti omwezi gwa Ramadani gwa kitiibwa, omwezi gwa Ramadani gwa njawulo ku myezi emirala. Ate nakitegeera kukubagiza obeerawa tolaba ojawulo nga Ramadani etuuse obeerawa. Kati singa bakubuuza lwaki omwezi guno gwa kitiibwa
lwaki gwanjawulo ku myezi emirala? Okweralikirira kwange oyinza okuba ne ansa enfu. Waliyo omusaaza ayinza okukirowooza nti guno omwezi gwanjawulo nnyo ku myezi emirala, omwezi gwa kitiibwa. Lwaki? Uliya gwa ansa ogufu, nga ye alowooza nti lwakuba tugusiiba. Kifu nakino kifu, si gwa kitiibwa mbu olwokuba gulimu ettalawuya. Nakino kisoboka ng'omusaaza yalowooza nti guno mwezi gwa kitiibwa kubanga gubeeramu ebyokulya ebyobwereere. Ogenda bugenze ku muzikiti n'olya piraawo nonywerako ne simu okitegeera. Nedda, kyekyagufuula ogw'enjawulo. Basaaze bannange wulira, kyekyafuula omwezi guno ogw'enjawulo. Nannyini nsi yakitubuulira, yatugamba nti shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran. Ekyagufuula ogw'ekitiibwa ensonga eri egi anti gwe gwakkiramu. Siwulira? Ate Allah bw'atyo bwe yategeka. Basaaze bannange, hadithi ya darasa yaffe kasooke ngikusomere. Hadithun rawahu at-Tabrani fi al-Kubra. Abamanyi bagamba nti isnaduhu la ba's bihi والدارمي وصححه ابن حزيمة وابن حبان والحاكم وابن مفلح. وقال الشيخ الباني صحيح. انظر صحيح الجامع محدث النبي وفيه تغامباتيا. وليدا biri bye mbadde nnyonnyola bannyini byo nyina bye mbanyonnyoddeawo. Mbadde njagala bagumya nti hadithi ntuufu nnyo ku 100 ku, wabula yafulumiramu amawulire nga mazito. Kasita mu bigambo byaffe twafunye ku bigambo ebitulaga nti ayagala ejjana oteeka okuwa hadithi ekitiibwa. Wama yantiqu anil hawa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekimwawula ku bantu abalala. Wama yantiqu anil hawa byasomesanga tebyalinga bibye. In huwa illa wahi, wawula byavanga ku arushi. Ku arushi Allah nga yamugamba nti bagambe bwoti, nekino Allah yakimugamba tugambe. Iyi Qur'ani gyensome suratu Najm okuva ku aya yokusatu mpaka eyokuna. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Uli hadithi owekitiibwa yatusomesa bwati sallallahu alaihi wasallam, yatugamba nti rubba saim hadduhu min siyamihi al-atash wa rubba qaim thumma hadduhu min qiyamihi as-sahar. Iyo hadithi y'omusomo gwaffe. Ayati ziri zenakusomeddemu zezikulira omusomo guno. Mu ahadithi eno gye tulonzeeyo, nsaba Allah tuwemu obulungi. Weetegeke njikuvuunulire. Lwaki gambye weetegeke? Bannange weetegeke, sisaaga, weetegeke. Are you ready? Are you ready? Ndeete. Are you ready? Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yagamba rubba saim, kisoboka omusiibi hadduhu min siyamihi, nga yempeera gyanaafuna mu kusiiba kwe al-atash, nga ajja kukoma kulumwa njala, kulumwa nyonta. Ola hadithi egamba enjala n'ennyonta, eno yagamba nyonta. Nekitegeeza ki? Nekitegeeza ki basaaze bannange? Tulekeraawo akajanja.
mu ddiini ya Allah. Buli olowoozanga ku jjana lowoozanga ku ibaada ennene nga ki ng'okusiiba. Ate buli olowoozanga kusiiba kyotwalanga ekikulu si kyekino, si bungibwa. Eno hadithi kyeraga okitegedde, kisoboka nga sambode nga yakasiba ebisiibo 7 7 niyo mbaka yaga nti kisoboka. Haddu nga ku byejjana taliiko. Eri Babu Rayani gye batusomera nga tagenda girinnya mu kigere, wabula nga ajja kukoma kulumwa. Iyadhan billah, nsaba Allah kitutaase. Njala ng'eruma. Wulira bwino yagamba nti wa rubba qa'im, na kino kisoboka ng'omusaaze w'ettalawuya thumma hadduhu min qiyami, nga Allah bwali basasula ejjana abasala nga ettalawuya nga yetagenda mumuwa ng'agenda koma kugabana, mpaka yagamba as-sahar. Sahar mpulira nkitegeera nnyo as-sahar, ne mu Luganda kijja kumpanvuyo kivuunula. Bwaba amanya olunyankole sirumanyi, naye Allah alina entegeka oba Allah yabikola atya, kano nakayiga mu lunyankole. As-sahar abanyankole bakiyita okuterama. Ekyokukiwona, ekizibu ekyokukiwona tuyina kukola tutya. Ansa gye nkuwa, magezi go gasse ku bbali, nze nkuwe bwino biidhinillah nga Allah emiyambi wange. Kino okukiwona tuyina kukola ebintu 2. Ekisooka kyetegereze, kiriko bwino baseeka bonna bamumanyi. Kyentegeeza ne bwesimuguse seeka yenna gwotuukirira, seeka yenna ajja kukuyamba kamugguse. Waliwo bwino ategeeza nti omusiibi yenna ng'okusiiba kwokwagalamu jana, nga tonnaba kulowooza kusiiba, osookanga kulowooza ku shahada. Ompulira? Era nga tonnaba kulowooza kusiiba, osookanga kulowooza ku swala. Kubanga nabbi waffe yatugamba sallallahu alaihi wasallam, yatugamba nti awwal ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamah, ibaada egenda okusooka ku mmeeza nga Allah atubala ku lunaku lw'eqiyama as-sala. Allah agenda kusooka kubala as-sala. Fa in wujidat tamma, Allah namala kusaasira eswala yo nesangibwanga nzijuvu, qubilat, Allah ng'agikkiriza, kyekidirira wasairu amali, ne ibada endala leeta nazo Allah ng'azikkiriza, zino zikusiiba, kukola hijja, kusala tarawiya, sima kitegeera nga zonna Allah azikkiriza ezo, ng'azikkiriza nga kuwejjana. Saba Allah kituwe. Ibada ki esinga ibada zonna? Oyinza okuba tokimanyi. Ibada esinga ibada zonna sala. Eswala ya ibada esinga n'okusiiba, eyo ibada nene n'okusinga jihadi. Ibada eyo nene n'okusinga okukola hijja. Era nze mpulira enyiike okulaba omusomo nga guno netusomesebwa bingi netutabayongako ku swala. Lwaki mpozi eswala yekulira kasentesi kali nkagambye mu Luganda kankakuddiremu. Asiiba ebyaddala nga tanaba kulowooza kusiiba, asooka kulowooza ku
ku shahada engeri gyoyawulamu Allah wekitiibwa, engeri gyotegeramu nabbi Muhammad. ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. si byakwogera bwogezi, si byakwazina bwazinyi, waliwo Allah byakubanja okukkiriza nti shahada yo nungi. ate nga tonnalowooza kusiiba, osooka nga kulowooza ku swala. eswala ngirowoozeeko ki? kankuweyo ku bwino ono, kubanga nkakasa bye twakoogera kino kitugasse nti ffenna kino kitugatta okubanga tutandise okweraliikirira okusiiba kwaffe. Allah takugaana kubanga bwino omulabye nga byombi bisobokera ddala bitya. nosiiba Allah nakkiriza, nakino kisoboka. nosiiba Allah nagaana. mu suratu Ra'd Allah yatugamba nti wallahu yahkum, Allah yalamula bwalamula la muaqiba li hukmi, tewali gyogenda kujulira. kati Allah bwanagaana okusiibako, tukole tutya? mpamu ku magezi, tugendeko wa Jibrilu tumunyonyolemu nti Allah aganye, naye munange nga nasibiranga ku bugubinze bwolaba ebisibo 6 olumu nga sira naddaaku, nga sina sente zigula mmere ya ddaaku, naye kati ate Allah aganye. Jibrilu kati gwama Jibrilu tuligenda waani? wallahu yahkum, Allah bwalamula, Allah yalamula, Allah bwalamula la muaqiba li hukmi, tewaba kujulira. Allah alamudde abamaze, egyo emiranga babagezi bagyeraliikirira, ne bakola batya? ne begendereza nnyo eki? ibadaati zaabwe. nga ibada ki? nga ibada ekulira ibada zonna eyitibwa siwulira as-sala. ibada eyo dumu nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yajogerako ebigambo bino, wetegeke mbikuwe. oba tuli kuki? abasaze be Uganda, wulira bwino, wulira bwino nga tonnafa, wulira bwino nga tonnafa. kisoboka munenga oli wakati mukwebuzaabuza nga tekabuli eyasamye, ate nga bwino waali twakulabudde, bwino kastalandi nga beppa. kiwedde ne bwatafuna bawagizi bamugezi, bwino muwe ekitiibwa bw'oba oyagala ejjana. nabbi waffe yasomesa atya ku ibada y'essala? teri atakimanyi, era atakimanyi. kale kansooke mumutegeeze nti ekigambo appearance, ngambye eki? endabikayo kikulu nnyo mu ssala. era waliwo obujulizi nga Allah tandaba kutunuulira bino byosoma, asooka kutunuulira ki? olabika otya? musaze munange olabika otya mu maaso ga Allah? kubanga mu hadithi emu nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti innal musalli, omusaze ekyenjawulo kyayina kasitayingira mu ssala be fa innahu yunaji rabba, aba ayogera ne Allah butereevu. nekitegeeza ki? omugezi alina okufaayo nnyo ku appearance, engeri gyagenda okulabika mu maaso ga Allah. bannange kikulu nnyo musaze munnange, kwokusiiba tusiiba oba ebisiibo bimeka? wabula waliwo bwina ategeeza nga tonnaba kulowooza ku kusiiba, osooka nga kulowooza ku swala. ate nga tonnaba kulowooza ku swala, osooka nga kulowooza ku shahada. bwino esobola muwerekerako obudde, naye gambye buli seeka yenna gwe ka sentence kamutwaliringa bwe nkakuwadde ajja kuyiira bwino ge nti bulijjo tuli kuki? nga nombaka yatuuka n'ogamba nti rubba swaimu hadduhu min siyamihi al-atash, kisoboka omusibi nga agenda kukoma kulumwa nyonta
kati bulijjo tuli kuki? Nabbi waffe yogera ku ibada y'essala. Nabbi waffe yagamba abasiibi bonna, simanyi mpulira, Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yagamba abasiibi bonna n'abasaaze bonna mu nsi yonna. kasita nakulabudde eddini tugijjamu akajanja. Wallahi teri bwina alaga nti bwina akola wano aba mulala nakola eri aba mulala bulijjo wabitegeera. Nedda, nabbi tuyina omu sallallahu alaihi wasallam. Nabbi Muhammad ye nabbi w'okumubusi, era tonkwata ofu sayidi ebyo byasomesa alowooza ali nakasero. Ndi mu nyumba ya Allah njogera nabadduba. Nabbi Muhammad yagamba abasiibi bonna abasaaze bonna yabagamba la tusbil, tokweyesa. Kendeza ku ngoye zo zireme kusuka bukongovule. N'ensonga n'agiwa, yatugamba nti fa inna Allaha, mazima Allah la yuhibbu almusbilin, yatamwa abakweyesa. Kisoboka musaaze munnange nga wali olemeddemu looko nga manyi byabatabuliiki. Abasiibi bonna abasaaze bonna mu nsi yonna, abazungu n'abayindi, abakiga n'abaganda, nabbi waffe yabagamba nti la tusbil, you never, togeza n'oyambala engoye zisuka obukongovule. Lwaki? fa inna Allaha, mazima Allah la yuhibbu, yatamwa almusbilin, abakikola engoye zonna, oba kanzu oba juba mpale oba kanzu oba nkutu ne bweba tawulo. Wallahi okusinzira ku bwino, ne bweba tawulo ng'oli ogenda mu kiyigo oli bwo guteri akulaba, ogezanga n'ogisiba bwoti nekkirira n'ebika obukongovule. Mu hadithi endala mbaka yatugamba atya nabbi waffe, mu hadithi endala ku nsonga y'emu, omanyi yatugamba ate eno hadithi kikutula ggoye, kubanga Uganda munnange nga bw'omanyi enkola ya Allah, abantu Allah bagaliza jjana. Kati Allah bwatusindikamu atulungamya, ate nga wafubutukayo ababuzaabuza. Ekyo kitegeere leero watokimanyi. Guno omulembe gwe tulimu bye birimu ebyo. Era ojja kuwulira waliwo bashekhe nkikakasa, ate nga banene kebanawulira ku musomo guno, ojja kuwulira ebigambo. Neze newunya gwani amenyawo ebya Nabbi Muhammadi, oli mu kilomeka wakula otya? Omubaka bwatyo bwasomeseza, wasomera watebikola makulu, ekikulu omubaka bwatyo bwasomeseza. Era ku nsonga y'emu nabbi waffe yaleta hadithi eno kikutula ggoye. Lwaki nkirese bwe ntyo? Waliwo abasaze be babuzaabuza nti bwe ziba zikweya naye nga tolina takabburu, simanyi kitegeera, tekirina mutawaana kifu. Lwaki omubaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam, yatugamba nti iyaka wal isbal, anti wasiibye. Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam togeza noyambala ezisuka obukongovule. Lwaki? Yatugamba nti fa innahu, ekyo nomala okikola, min almakhila, kiba kiraga nti olina takabburu. Ate Sheikh Gundi yatugamba atya? Yatugamba nti ezezi kweya naye mbwe ye tayina. Ate Nabbi Muhammad yatugamba atya? Nabbi Muhammad yamugamba nti olina takabburu, ate yagamba atya? Siyina. Ate Nabbi Muhammad oyina, ate ye sirina. Ate Nabbi Muhammad olina. Tutwale kyani? Nze bane namatira kya Nabbi Muhammad, era wallahi nsaba Allah ntaasa okutuuka ku stage eno nemba nga ndekawo kya Nabbi Muhammad. Nematira kya Sheikh Gundi mbwe olwokuba asomesa bulungi, ate yasoma
kabulangani baneze namatiya kya nabi muhammadi yatugaa nti iyaka wal isbal, togeza n'okweyesa. Fa inna, ekyo ekikolwa ekyo min al makhila, kiba kiraga nti olina takabbur. Hadisi etegeeza ki? Buli mukweyesa ayina oba oyagala oba toyagala. Ate mu hadisi endala mbaka yatugamba nti la yadkhulu ljanna, golijo wesigulira ku bungi bwa bisiibo ngeno bwovuluga buli kimu omanyina okuvuluga eswalayo. Mbaka yatugamba nti la yadkhulu ljanna, ono ejjana agyerabire tajja kirinya mu kigere kye. Ani yamwogera yatugamba nti man kana, Allah gwalizuulamu mithqalu dharratin min kibrin, katakabburu ne bwe kaliba katini katya. Ayaziina gwe ninzi kuba ndi mubudde bwakwaziina. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihi alladhina istafa. Ibadallahi alkiram, abamanyi bafe ab'ebitiibwa, boogera ki ku hadithi eyo? Nabbi waffe yatugamba nti iyaka wal isbal, togeza n'okweyesa, noyambala engoye. Bwe mba mbisomesa Uganda n'obuuza nti zityangaga nti ngezi ezizo, mpaka yazigaana n'atuwa ensonga. yatugamba nti fa inna, ekyo kyokoze ekyo min al makhila, it is a sign of takabburu. Amanyi baffe boogera ki ku hadithi eyo? Waliwo mumanyi ayitibwa Muhammad ibn Saidi, yagamba nti fahal intahaita, olirede ogenda osiramula engoye ze zonna 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 oleme kuddayo okweyesa. Liqawlihi, olw'ekigambo ky'omubaka kye yagamba nti wa iyaka wal isbal fa innahu min al makhila. Fabada hadhihi alqawl, fabada hadha alqawl, oluvannyuma lw'ekigambo ekyo olirede ozikendeeza oba banne nkwegayiridde togaana. Oli omumanyi omulala, waliwo omumanyi ayitibwa Imam Hafiz al-Maghribi ibn Abdillahi al-Maliki rahimahullah. Yagamba bwati, yagamba nti wa mimma yadullu ala anna jarru al-izari madhmum ala kulli hal, ekimu kubiraga nti okwesa kiri haramu mu mbeera zonna. Ma dhakarahu Zur'a an Abdillahi ibn Umar, waliwo byembuusewaawo, an Abdillahi ibn Umar yabna ummi yabni irfa izarak fa inna rasulallahi yaqul. Agamba nti ekimu kubiraga nti okwesa kiri haramu mu mbeera zonna, tekiri mu kakwakulizo nti ate ono ate yayogera ebigambo ebyo. Kale kambikufundizeemu nga bitegeeza nti singa mu kweyesa nga ye talina takabburu, nga tekirina mutawaana, tewali baddakkirizibwa kulwanyisa zambi eryo. Naye basahaba balirwanyisa, nga Abdullahi ibn Umar dumu yasanga omusaaze ng'engoye zikweya, n'amugamba eggambo liti, yamugamba nti ala tuhibbu an yanzura Allahu ilaika yawma alqiyama, toyagala Allah kutunuleko kunda ku lw'okiyama. Omusaaze n'amugamba nti awala uhibbu dhalik, nyinza obutakyagala? Namusomera bwino, n'amugamba nti samitu rasulallahi yaqul, nawulyanga nabi Muhammad yasomesa bwati, yagamba nti thalatha, abantu babika bisatu, la yukallimuhum Allahu yawma alqiyama, Allah tajja kwogerako nabo ku lunaku lw'ekiyama. Wala yanzuru ilayhim, wadde batunulako. Wala yuzakkihim, tajja na kubatukuza. Walahum adhabun alim, abantu abo bamuliro. Hadithi mu Bukhari, bwe bambuuza nti bebaluwa, natandika bamenya gwe yatandikirako, yagamba nti al musbil, buli mukweyesa. Nekitegeeza ki? Newe wa sheikh
niwe osalira ku Kaaba. Ibn Mas'ud yagamba bwati ku nsonga gye tuliko basibi bannange, sahabiyo ayitibwa Ibn Mas'ud bwe yali ayogera ku nsonga gye tuliko yatugamba nti almusbil, buli mukweyisa yenna fi salatihi, esola gyasaala, falaysa min Allahi fi hillin wala haram, ewa Allah temuwesa jjana ate temuwonyesa muliro. Ebyo biri mu kitabo ekiyitibwa Fathul Bari omujalado gwe 10. yabijja ku Nabi Muhammad nga mu hadithi ki. Waliwo hadithi emu omubaka no teyakiyita bbali, yakyatulira ddala, yagamba nti wa inna Allaha, era mazima Allah, la yaqbalu, takkiriza salata rajuli musbil, sola ya mukweyesa. nga basembera ku bwino daa mwine ekibuuzo, hadithi eyo entuufu okwanukula hatha alhadith, hadithi egyowulidde mimma wakaa lada alulama baina altashihi waltadif, yemuko ahadith nga bamanyi bajja labamu emirundi ebiri, kale abamu nga balaba nafu ate nga balaba ntuufu. Era kambakuwe bano, kambakuwe kati biidhinillah, nze akapiira nkakulekere munnaye, buli mwalina kabuliye gomanyi wona obikola. Kansonke kuwa bagamba nti nafu. Asokera ddala Sheikh Albani yajibika yagamba nafu, ne Shuaib Arnauti ne yagamba nafu, ne Abul Munzir mu kitabo ekiyitibwa Aun al-Abidin. Bamekaabo siwulira ate abamanyi dazini ngambye ntya bagamba ntuufu bebaluwa. Asoka Imam Ahmad yagamba ntuufu, Imam al-Bayhaqi fi al-Kubra wakumeka oyo balampulirenyi, Abu Dawuda yagamba ntuufu. Babu al-isbal fi as-sala wa fi shu'ab al-iman, ndeta wakumeka. Imam an-Nasa'i fi al-Kubra yagamba ntuufu. Imam an-Nawawi yagamba ntuufu, nagamba nogamba nti rawahu Abu Dawuda, hadithi eyo nagizude nga Abu Dawuda yajogera bi isnadin sahih, sanadi yayo ntuufu ala sharti al-Bukhari wa Muslim. Biri mu kitabo ekiyitibwa al-Majmu' omujalado gwokuna ne Riyadus Salihin mu 2. Aqarrahu Ibn Alani, ono wakomeka siwulira gamba wa 6. Ibn Alani yagamba hadithi entuufu mu kitabo ekiyitibwa Dalil al-Falihin, ndeta wa 7. Imam al-Dhahabi yagamba ntuufu mu kitabo ekiyitibwa al-Muhadhabi omujalado gwokubiri. Wa sahahahu ala sharti Muslim fi al-kaba'ir, ndeta wakomeka. Owomunana Imam al-Haythami mu kitabo ekiyitibwa Majmu' az-Zawaid, ndeta wakomeka. Owomwenda Ibn Muflih fi adab ash-shar'iyya, owe10 sahahahu Shaykh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab fi Majmu' al-Hadith, owe11 sahahahu Ahmad ash-Shakiri fi ta'liqihi ala al-Muhalla, owe12 yani Sheikh Abdurrahman ibn Sa'd ash-Shafri mbisangawa fi kitabihi hukmu imamah wa adhan al-mujahirati bil ma'siyati ka isbal ath-thiyab wa halq al-lihyati wat tadkhin ma'a tahqiq ash-shaykhayn Abdurrahman ibn Hammad al-Amri wa Abd al-Aziz ibn Abdullah al-Raji'i. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.